mu bitundu ebyebugisu embeera tebadde mbi nnyo era nga akakuba kadde kagezaako okuba nti katonnya ku makya naye kamaze ne kakya oluvannyuma era essaawa zino buli omu asobodde okulabika nti atuuka ku mirimu gye. Mukulu Ssenkubuge, eddwaliro ly'e Palisa ge gamu ku malwaliro agazimbibwa ku mirembe gw'Obote era nga ge gaali mu bitundu bya Buked nga tebanaba kubyawulamu nti Buked South ne Buked North essaawa zino. Era eddwaliro ly'e Palisa Hospital lyerimu n'eryo lye bayita Busolwe Hospital eriri e Butaleja ge amalwaliro agamu agazimbibwa nga gagezaako okuba nti gakendeeza ku mujjuzo ku balwadde be baatoolanga mu bitundu ebyo nga babaleeta mu bitundu wano ebyambaale. Naye eryo ery'e Busolwe gavumenti evuddeyo n'erabika nti bagezaako okuba nga balitereeza era wenjogerera banatera okuba nga balimaliriza sobole okuba nga liddamu bulungi. Naye eryo ery'e Palisa likyagaanye era nga balina ebibasoomooza biyitirivu nnyo mu ddwaliro naye nga essaawa zino ekiriwo kya CT scan okulabika nti tebagirina era nga abalwadde abamu bawalalizibwa okulabika nti babatuma okujja embaale babasobola nga babasikaninga. So omukulu RDC atwala kitundu ky'e Palisa mukulu Dikusooka Magid yagambye nti bagezaako okulabika nti bawandiikira Ministry of Health naye ebisuubizo bye baabawa tebinaakuba nga bituukirizibwa kuba bagamba nti eddwaliro lino litandise okuba nga abantu abasinga balyettanira olw'omujjuzo omungi oguli mu Mbale Hospital era abasinga oluusi bamala ne baddayo eyo abava mu bitundu nga mu Butebo mu Kibuku n'abamu abacrossinga okuva Kaliro kubajjukira awo Palisa eriranye Kaliro waliwo ennyanja ebaawula naye ennaku zino nga baamala bridge basobola okuba nga basala busazi ne badda wano mu Palisa. N'olwekyo omuwendo gw'abantu abaleka nti bajjanjibwa mu kitundu kino gweyongedde naye eddwaliro ebisoomooza bikyali bingi nga n'ebitanda bikyali bitono nnyo n'ekizimbe kyennyini babyetaaga okulabika nti babirongoosa. So mukulu Magidu yagambye nti gavumenti eveeyo kuba byebimu ebiri kuba nti bizza gavumenti emabega ng'abantu bagaa nti okusoomooza kuno kwe kuvaako abantu abamu okwogera ebitali birungi eri NRM gavumenti naye ng'ate kantu katono nnyo ke basobola okuba nti batereeza. Katuwulirize mukulu Dikusooka Magid nga annyonnyola ku mbeera y'eddwaliro ery'e Palisa. Now obuzibu obuli mu ddwaliro ly'e Palisa kakati Palisa Hospital nti esavinga region yonna Bukedi region. Kakati wobeera n'eddwaliro bwe lityo erisavinga olina okulisimula okuva ku kaddwaliro kali aka Palisa okuliteeka kye tuyita mu luzungu upgrading that hospital. When you upgrade, you will have more doctors, you will have services in the hospital to make sure that zikolagana wamu ne demand ssaawa ne ziriwo. Because omuntu w'ekibuku ow'ebutebo ow'ebudaka owaawa bonna bajja Palisa. So twagala eddwaliro lino lifuulibwe regional hospital okulaba nti lyanganga n'obuzibu obuli mu region. One, tulina okwongera ku kintu ekintu nga kya scan okulaba nti ebintu bino scan machine nti omuntu agenda mu ddwaliro olina kugamba onakugamba nti eno scan yafa efudde ebbanga kubanga twalina ne komiti eya Ministry ya Health yajja ne tureporting ekintu kimu naye kakati myezi ebiri tewali kikoleddwa. So tulina okuvaayo okulaba nti fe abantu twogera ku bizibu by'abantu gavumenti yaffe etambule bulungi. Yoyo RDC w'e Palisa mukulu Dikusooka Magidu ng'atotola ku bizibu ebiri mu ddwaliro ly'e Palisa Hospital. Embeera bwetyo bweri ke kakadde ketusobodde okuba nti bafunira okuva eno mu bitundu by'ebuvanjuba.